musajja asindika businzi oba tayogera ayinza oba tayogera ng'asindika businzi. Hamlunch aliko Geto TV nze atusingize Jonan timu yonna yamaze kutuuka mu kifo kino nawe nakutegeeza nti buli omu ffe tubeerawo kutuusaako ensonga zonna
mwebale nnyo abazze batugoberera kuba tutandikidde tuweredde mu Eastern Uganda, Northern Uganda n'abalala wonna. Olunaku lwaleero bamumashereddeko olunaku olwogula akakiiko ak'ebyokulonda kasabiddwa okubanga kamitinga abakulira mu kuva mu kibiina kya National Platform. Finally they are here era nga kusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yatwala ekibiina kino olunaku olwoggulo yavuddeyo n'ayimiriza enteekateeka ze zonna ez'okuba nti agenda maaso n'okunoonya akalulu oba mu bitundu eby'enjawulo. Era ono yasinzira ebitundu eby'ejjinja wali ku Bridge awo nyine yasinzira okuba nga bayimiriza campaign zino for yesterday basobole okuba nga bagenda maaso n'okulaba nti ensonga zonna zitambula bulungi bwe bazisuubira. Kino kyavudde kuba nti security eremeddwa okukwatagana ne camp eno ku nsonga ezimu. Abantu bangi bafudde, abalala batuusiddwako ebisago, abalala etogerera essaawa eno tebali mu mbeera nnungi. Onano ng'omukulembeze omulungi bwalina okukola bw'ati agambye no, we should first consult what is happening with the Electoral Commission. They are adamant that they are quiet. So olunaku lwaleero Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye mumulabye ali ne Secretary General David Lewis Rubongoya, ali ne spokesperson Joel Sanyonyi, omukyala Nabila Nagai Sempala mu Kampala anoonya kalulu ku bwa Lord Mayor, saako n'abalala bonna bali mu kitundu kino okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nga bwe kyandibadde. Era ensonga enkulu kwongera kwebuuza nakumanya biki ebyetaagisa akaseera kano oba biki ebiviiriddeko embeera eno. So tetugenda kubanga twogera bingi mu kifo kino. Of course kyembamanya olukiiko terukkiriziddwamu bamawulire munda gye bagenze essaawa eno bajja kuba batubuulira oluvannyuma okuvaayo. Omukulu Paul Bukenya nga yatwala ekifo kino nga acting spokesperson ajja kuba atubuulira oluvannyuma tumanye biki bye bakkaanyizzaako, biki ebigenda maaso. Jjukira nti olunaku olw'eggulo kino kyaviiridde emmotoka y'omukulu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiddwamu amasasi neetuula emipiira ebiri saako ne maaso wano ko driver watera okutuula nabo bakubyewo. So omukulu yagenze kiranga nti we should sit down and talk. So tulindire tulabe akakiiko ebyokulonda kikanaaba kasazeewo n'omukulu ono naye tusakwerabira. Lumu yagamba nti ye tagoberera social media, tabeera ku TV, tabeera ku mawulire, tawuliriza radio, ebyo byonna tetusakubirabira yayogera. Naye ekirala bw'otunuulira ekiri outside Electoral Commission ku Jinja Road kintu kikambwe nnyo. Oyinza gamba tuli mu lutalo, abasajja ba deployinze dda, amagye gajjudde, poliisi weeri n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe. So ebyo byonna oba olyawo bitera contactinga ne audience. Kyagulanyi naku lwayo abadde akiployinze kamu tavuddeeyo newankubadde ofiisi ze zonna zaasaliriddwako amagye saako ne military kamwokya teri muntu akkiriza kukkirireyo kujjako abatonotono ate newaviiriddeyo avuddeyo mu mbeera ya kimpooze era atuuse wano nga batono nnyo abategedde naye poliisi avudde wabweru yorode erabisizza ensi yonna eraga nti waliwo ekigenda mu maaso wano. So oba olyawo nakyo kiyinza kuba nga kyongera n'abantu bano okweyongera mu kifo kino naye nga akadde kano wakyali kamu poliisi eri wabweru tekkiriza muntu n'omu kuyimirira kumpi wano ku bitala bya Jinja Road mpaka olukiiko luno nga lukoze ki nga lwedde. Then tuliwo n'abalwedde akakiiko by'okulonda kajja kugirako n'abamawulire